Effujjo n'emivuyo gyeyolekedde mu kamyufu ka NRM akabaddewo eggulo nga wamu okulonda kwatuuse n'okuyimirizibwa olw'okwewala ebiyinza okuddirira. Akalulu kabadde kabbugumu nga n'Abaakawangudde ne JULIUS bakyesunako kubanga bangi omuli ne baminisita kabasudde bali. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Robina Nabbanja yawangudde tikiti y'ekibiina ku kyombako omukyalo w'e Kakumiro ng'era kati atunuulidde kulonda kwa bonna. Tusobola kuleka Nabbanja. Omukazi atuzimbidde amalwaliro, omukazi atukoledde amakulu, omukazi gurupu z'abakyala zaweereza, omukazi ono atuyambye ku masomero banenga nkanisa Nayikondo neze okufuna 9% okuva mu bataka eryo ddoboozi ly'abantu. Minisita w'omukago gwa East Africa JULIUS Maganda naye obuwanguzi abujja mmannyo ga mpisi olw'omusimbi abavuganya nabo gwagamba nti baatadde mu kalulu kano. It has been a bit difficult campaign, especially with the amount of money that I saw being poured, and being an incumbent, you sometimes run at a disadvantage because you are like a defender. Your performance sometimes is undermined by the money that people have put there and the propaganda, but we were able to go down, speak to the people. Ku kya municipal ye Kitgum, Minisita omubeezi w'ebyobutonde Beatrice Anyua yameze Henry Oriem Kisinga ku kya municipali. Oriem agamba Anyua agenda ali enkoko ye kubanga yamwonedde watono ddala. Despite the fact that a lot of money was used to make sure we don't win, because it was just being used throughout the election. Abadde omubaka wa municipali ye Kamuli Rema Watongola y'omu ku bakyewuunya engeri Masitula Namatovu gye yamukubyemu akalulu. Amana Uganda nti akalu ke Kamuli kanaka municipality kaibibwa by the admin secretary na kaibye niba na bataring, because since yesterday tuli bakaba to declaring results balabye ku declaring the winner. Bo abawanguzi babadde mu kubinuka masejjere. Akalulu katambuyire bulungi era nze ndowooza nti singa kisoboka obululu bwa security ballot twali butoirewo kuba omuntu bamusinga yayikiriza ng'ezira kye yeegemyeko. Oyinza okugamba nti essanyu lya bano lya kaseera buseera kubanga bakyalina okuttunka n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti okusobola okutwala ebifo bino mu paalamenti.